ABAEBBULANIYA essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. N'olwekyo katuleke ebyo ebisookerwako okuyigiriza Kristo tweyongere mu kukula mu kukkiriza, kuba twabateekerawo dda omusingi ogw'okwenenya ebikolwa ebifu n'okukkiriza Katonda. Twabayigiriza dda eby'okubatizibwa, eby'okussibwako emikono, eby'okuzuukira kw'abafu n'eby'omusango ogutaggwaawo. Era tunaakola bwe tutyo Katonda nga bw'ayagala. Kubanga kizibu okuzza mu kwenenya abo abaamala okwakirwa, ne balega ku kirabo eky'omu ggulu, ne bafuuka abassa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu, ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi ag'emirembe egigenda okujja. Tekiyinzika bbo okubazza obujja olw'okwenenya, kuba baba bakomerera omwana wa Katonda omulundi ogwokubiri ne bamuswaza mu lwatu. Kubanga ensi enywa enkuba egitonnyako emirundi emingi, n'ebala ebibala ebibasaanira abo ababimira, efuna mukisa okuva eri Katonda, naye bw'ebala amaggwa n'amatovu, tesiimibwa era eba kumpi n'okukolimirwa, ku nkomerero ebimezeeko byokebwa. Naye abaagalwa, newankubadde twogedde bwe tutyo, mwe tetubabuusabuusa, tumanye nga mulina ebintu ebirungi ebiraga nga muli mu bulokozi. Kubanga Katonda mutuukirivu tayinza kwerabira mulimu gwammwe n'okwagala kwe mwalaga erinnya lye, bwe mwaweereza abatukuvu era mukyaweereza. Era twagala nnyo buli muntu ku mmwe okulaganga obunyiikivu obwo olw'okwetegererezanga ddala essuubi eryo okutuusa ku nkomerero, mulemenga okubeera abagayaavu, naye mubenga abo abakkiriza era abagumiikiriza ne bafuna ebyasuubizibwa. Kubanga Katonda bwe yasuubiza Ibulayimu, bwe wataali gw'ayinza kulayira amusinga obukulu, ne yeerayira yekka ng'ayogera nti, mazima ndikuwa omukisa n'akwazanga. Bw'atyo Ibulayimu bwe yamala okugumiikiriza n'aweebwa ekyasuubizibwa. Kubanga abantu balayira asinga obukulu, era mu mpaka zaabwe zonna ekirayiro bwe bukakafu obusalawo. Ne Katonda bw'atyo kyeyava ateekawo ekirayiro ng'ayagala okukakasiza ddala abasika b'ekisuubizo nti talijjulula ekyo kye yasuubiza. Katonda yakikola bw'atyo okutulaga ebintu bibiri ebitajjulukuka Katonda by'ataayinza kulimbiramu, tulyoke tubeerenga n'ekitugumya ekinywevu ffe abaddukira gy'ali okutulokola, tusaana okuba abagumu kuba talirema kutuwa ebyo bye yasuubiza. Ebyo bye binyweza ddala emmeeme zaffe ng'essika ery'obulamu, essuubi eritabuusibwabuusibwa era erinywevu, Yesu mwe yayingira omukulembeze ku lwaffe, bwe yafuuka kabona asinga obukulu emirembe gyonna ng'olubu lwa Merukizeddeeki bwe luli.